Today mu makago wa president mwe mufurutuka okugulirira. How heavy is that to a country? Omulimu omukulu ogwa parliament ogusinga okubeera gyonna kola teeka. The last betrayal gy'osobola okukola ng'omubaka wa parliament is to transact mu kukola amateeka. There were 3 caucuses nga zaali very bitter ku coffee ne ku rationalization generally of some agencies. Pano ne bamugamba kinaffe tujja kukolera bino naawe olina okuwaayo kwota. The bargain was 200 million. Nendoza nedda ku 10 nga naga nange ezo ze nsobola. Just imagine for a single day nti mu maka ga Peter mu kisenge kyo ng'olina abaana ewaka munsawo ye eri gy'omanyi kyafa kirikola ki kirina ki nga muwajje ssente n'ogenda ogulirira abaana bo bakole ki bakolere basirike kuba wayenze. Let me tell you, it is difficult. Kiruma kati gwe tomanyi kufa abayimirira n'obayimirira mu booti nga baatutte 222 nga bakukanuddira amaaso whatever they are no batunulya booti n'otulaba abantu abakulu ng'era bali wiri ate nga bebadde ebweru nga bagamba muwanga tufe twazitutte. You see, let me tell you, era olinagamba nogamba oli musiru naye wano ali willing n'okugamba order procedure. All sober members of society in Uganda, we must find a line to rally and condemn it. Tulina okufuna wetwekwata ffenna tugambe kino kibi. Nze success emu gye tufunye kati, we have exposed classified. Ideally emabega yeri chairman wa park yabadde chairman wakakiiko akatunula mu classified. Etaamu eno speaker aga nti nze chairperson. Naga nti Bawe Magogo ye member. Nagamba nti ne Kimoso ye member. Nagamba nawe Muwanga chairman wa park member. Because of me for the last 1-2 years tetulanga. Nene mubuza ko mti Madam Speaker, how can you chair and you report to yourself? Money can influence. Bakivumbi omulabe against Uganda abawa sente against Uganda. Gwe president bwomala okusanga is solution kubiteeka mu social media. His solution n'ababa okubawa. No, the solution should be to shoot them. Kwana ye zako echa mister. Njeko ndagamba ya kitaddeko. Ewanu muwanga. Nange ndagamba ewanu museve. Chief member wa Kirasta. Captain wa Kirasta. Tisewuunya nnyo okuba n'omulamuzi ng'agamba Kiza Besigye ebisaanizo byonna eby'okuwa beyiro biina okusinga nnyo by the way advanced age okuza enkiraba byonna biina naye omanyi munange sigenda kukuwa beyiro because omusango gwoliko gw'amaanyi nnyo nti babawadde bribe ne beegaana because by standard operating procedure ngeza COVID these ones are bribeable. You cannot expect to find anybody clean there. Nti omwensimbi azigane. The mistake we made is to take another organ should these betrayers. Kakati organ esigadde is civil society, the media. You are already dead. Endala are the churches. Which bishop? Ngoina bishop aga Mr. President nyagala kwogera munawo mukama. Eriyo ne argument endala nti maybe onabawa ye nyini yakuba akamabali nti abaye nti mbawadde kambaanike nga naye aina bakoye. Omanyi wolabira police nga ogidegrade nze kasita police etandika okukwata ensawo y'omukyala. I don't think they are allowed. But they do. The only mistake je twakola, and I remember that meeting in Rwakitura nga abanange temunzijako control ku balamuzi ku judiciary. Ndogaba Romushana naye abadaga nti mwensobi gye mukola nange yavayo nenwana kate munzizayo eri. It hurts him and I've seen him on his face. Naga nti you people mmwe bamuwanga namwe muntwalako buli mukisa nze njijale mu public muno nenjogera n'ebyama nebe mutuuka okunkuba namwe munkuba kunfiirako ngerewa and it hurts him. Kyambasabira mu gwewo. Nolecho betu generalizing about how much do we hurt those abagambye nti
saagala yaziganye ate gwe nojanoga nti bonna bebaki bebamu bafunye oli destroying institution ya parliament ekyo kyayagala abakulembera parliament bambi bawubisa ababaka ba parliament gamba tubasakidde omanyi the word kusaka yajja tusaka nze I don't like it kubanga ffe namwe abakulira wano Charleston tumujjemu omuntu yajjanga okusaka yanimugwira I don't believe nti nze ogenda mu government onjijeyo right y'abantu baffe ndi musasi nowe gasimbagana ne bannamawulire radio Simba osuzeeyo otya ampuliriza eyatuuse dda ku mulimu weebale wonna w'osinziira okutuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwoti Peter Kibazo nze ndiwo mu studio za radio Simba okwanjuya program eno eriyo eyanzijukiza nti Saturday wedde nayanjula program nti naye omwanjuzi ne simwanjula nze ye ng'ekyo si kyabujjo Peter Kibazo nze ndiwo mu studio za radio Simba ndine Siraje Rubwama ndine Ahmed Katerega Musaazi bamulese mu mmotoka Romshana nagigoberera n'amaaso negenda Romshana ng'agenda yekomba n'okwekomba Charles Romshana buuza abantu abatuuliriza abaagalwa Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa oyogedde ku bakeera okukola mwema ntambula wano nga nzija wali mulukawo break down ozimanyi walizeri wali zikolagana nnyo ne Kira Road Police mbasanze bali awo kati nebuuza esaala yaabwe yeriwa emmotoka etomere emmotoka efe kati nabo bali basaba tuke bulungi bano basaba bannange singa zitomedde ensi bwetyo bweri n'abatunda ekkeesi nabo nakyo nakirowooza ngenda kukyogera nabo gye bali nabo bakeera ono mbadde mugamba ku muluka ya RDC nti mukulu Haji Kakande Yunus eri basoma ekiwandiiko of transfers and redeployments and new appointments or firing obanga bakufire emoloka ye tosula nayo ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire Katerega buuza abantu abatuuliza mwasse mutabasaba ne banyabo mwebali gye mutuusizzaako engalo abafunidde mutuboozayoza abafiiriddwa nitubasaasira abawaffe nambiriza essembo buli twabadde mu dduwa n'olumbi lwa mukadde waffe gyali yannabakooza mwebala abaabaddeyo n'obubaka bwa Honorable Shatsi Musherure ate butambala ne tubeera mu kusabira kabaka twabadde awo Gombe Meya owaba essomero ly'aba Honorable Muwanga era nabyo byatambudde bulungi mbozese bonsawo nzikirize okujjukiza abalangira n'abambejja nti eggulo lya leero tuli ku popo kuteeka ssente bonna tuli ku popo kuteeka ssente mu ttiimu yaffe mujjukira nti emyaka ndoza nga tulinagenda mu covid kabula kati ekikopo tukitwale luno bwe tusaamu ennyo amaanyi tuyinza okukitwala ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire nina ne Siraje Rubwama n'obubaka bwa Shatsi Musherure ekyo nze nkiwulidde Katerega muleke Siraje buuza abantu abatulaba byonna gye muli n'abatuwuliriza balamusizza nnyo abafunye ebizibu Katonda abasaasire n'abafunyemu mukulu Kibazo mwami David Senfuka muleke bw'oba tomujjukira yagenda ku Kabale yakoma mu Mbarara ab'ekabale bayinza okuba essemba bule baayitayo bo bajjanga nnyo kati oyinza okusanga nga Katerega weerwenshama ono yalina okuba ow'e Masaka ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire nga ngende ewa Siraje akwate mawulire njagala kwebaza KCCA activity emu egamba nti gwe ali e Kampala ng'osuula kasasiro kino mbadde nkiyombako enfunda
nti osanga omuntu nga musajja mukulu avuga emmotoka eya buli kika okuva ku bodaboda okutuuka ku mmotoka. Bannayuganda bakyayagala okulya ebintu byabwe embeera zaabwe. Kakati bwe basanga kasooli mu hoteeri ono gwe bayita sweet corn nti ife kasooli njagala kukwata guli omunwe. Kati abantu baffe bakyamubafumbira. N'oyo afumba kasooli ku kkubo abeere ne waasuula ebikuta bya kasooli. Kati ani Romshana bw'ajja okukwata omunwe gwa kasooli omufumbe muwe kasooli ebikuta abikulekere gw'obiteeke mu kisawo awo wabbali. Nene Romshana bw'amala okulya omunwe ogwo teriyo kiruma. Nali nvuga wakati wa Nateete ne Busega. Omukyala n'omwami bano abavuga okugenda mu Christmas owaba Romshana ne bakasuka ebikuta by'ebikajjo ne biflying. It is called to meet me concern. Ne bijja ebimu ne bigwa ku moloka yange naye ebirala baabibira bitadde mu kaveera kana akali clear ne bigwa. Kati kiriwe kyakuluma kubisuula wansi wa kubisuula ku moloka yo byonna. Kakati nensooka ngumiikiriza nga ngenda nnyomba be nali nabo mu mmotoka nga ngenda nnyomba kati ne baddamu ogwokubiri. Balabika balina empango namba gye balya mu mmotoka ne baddamu ogwokubiri ne bakasuka. Kati ku luno baakasuka akaveera nga kali packed bakasibye n'okukasiba nenyimirira nenkalonda nga nti tiguno temugunywa muguwanda nenjirinnyako. Bwe nagirinnyako nagenda okulanga baŋŋaana obbayisa ne ngenda ne mbakiika emmotoka mu maaso. yali moloka ntono eyaabwe interestingly teyali ntono yali nnene ddala ku yange. Era bwe nayimirira mu maaso gaabwe ne nkwata akaveera kati nga ndowooza beebuuza ono atwagaza ki. Miskini ng'ayina n'omuggo zino enkoni zammwe najjayo enkoni. Kati abaana ba boda ne bantunuulira nga baagala kumanya ono bamukoze eki bamutomedde bamukoze eki nenzijjayo akaveera k'ebikuta by'ebikajjo nenkabatwalira ne mbagamba bino mubitwale ewamu. Omusajja ow'enkoni ne yeezinga mpola mpola ng'alinga gwe bayiyeeko amazzi enkoko enjiweko amazzi naddayo. Ekyannuma mu mmotoka eyo mwalimu omuntu nga mmumanyi. Bwe nagenda okutuuka omukyala gwe baali batudde naye mu mmotoka nga mmumanyi. Ndi public servant sijja kwogerawa era namutunuulira bwe nti ne mugamba naawe nangamba Mr. Kibazo nentambula nenzirayo mu mmotoka yange nengenda. Ababoda nga bo bakuba nduulu of course ne bavuma ebiri tribal babo n'ebirala naye ng'obusungu obunnuma nti omuntu ono sirowooza nti baalekeraawo. Mmanyi nti era bwe nabayitako we baatuukira mu bagiyitaani ekyengera mu Kitoogo balina okubeera awo ennyini oyagala babitwala embalala kyozo naawe oyagala babivuge mpaka mbalala. Gwe bisigaza ebikuta byo sikuganye kulya bikajjo siganye ate abalya kasooli bikajjo abikasuka n'akasuka bwati nekiflyinga abatambulira mu baasi oli wawo abalya obuti bw'ennyama ogenda okulaba ng'ovuga ku kkubo ng'akati kajja ye tayagala kumanya teeka ogula ebirawuli muli balingi. isi abavuga ku Entebbe Express kuva eri Entebbe okutuuka wano the Busega roundabout they are the same people. Naye genda olabe ku Entebbe Express it is clean tebasuulayo. You get? But as soon as you leave the Entebbe Express, it's a mess. But they are the same people. Omanye ekyo kyogambye. Nateete ku junction waaliwo ebitaala. Simanyi oba bikyaliwo. Waaliwo ebitaala. Ebitaala by'e Nateete
ng'ababivuga tebabyobeyinga era nga bw'ogenda Nateete nekyakareedi gwe n'oyimirira bakusekerera nga bakusekerera bakuvuma n'okuvuma ng'onaava eno ng'onaava eno kakati mukyala wange nga ati apita bino ebitala bya wano baabivaako namugamba nedda kyansededi nti nedda ebya wano baabivaako n'abavuga Nateete be baakateregga be bamu be bavuga ewandegeya be bavuga ebukoto bajja ebyeno babirespectinga ebyawali. I've never understood the psychology lwaki kiri bakireligatinga ne baga nti ekyawano tetukiwuliriza. So kati Banateete ng'oli ebikajjo bw'oba oyagala kukyama kubako obisuula wa. You look at your planning of that road engeri gyeruli. Where do you branch osuule ebikuta ebyo bisigaze mu motoka yo? You see, you're supposed to have those facilities. I agree. Yes. Chobalaba naawe tewaliwo ne public toilets. Teziriwo. Suppose petrol stations. Kati petrol stations zinaabeera nga ziguliramu amazzi. Mukyala Sharifa Buzeki ne munne ekimu ku bye mbasaba nti nga bwe mugamba abantu nti ebisaaniiko tebabirisuula tebalinnya muddo mubawe ne options. Wawe basuula because kyaza ayogedde bw'ovuga okuva gy'ensulo okutuuka wano tiwaliwo public facility muntu waayimirira kusuula kasasiro atuuka nga talina naye abavuga emmotoka njagala kutandikira ku mmwe abavuga ez'obwannannyini mu lugirwo nawulira wano abantu bagamba nti mubeere ne dustbin mu buli luggi lwa mmotoka yo mulimu pocket. Abaakola emmotoka ezo baazikola ng'eyo pocket eri mu luggi is a temporary holder ekukwatirako by'oyina cupa biki obiteekamu in the meantime n'obeera nga ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire n'abagoba abantu okulinnya muddo nzikiriziganya nakyo nnyo okugoba abantu okulinnya omuddo naye ate mubaweeyo public parks abantu we batuula. Edda nabanga mu Kampala nga ku City Square awo osanga abantu oli agamba munne twesange ku City Square ne batuulawo ne babeerawo ku Buganda Road awo waliwo public park awali public library kati waliwo ddwaliro baliyitaani Novik walingawo public library awo simanyi oba ekyaliwo era abadde twazikozesanga oba kati bambi bakola awo yalingawo public library awo ng'abantu abaana bagisomerako naye nga n'abantu batuulawo oli n'atuulawo butuuzi kuwummula. Tweyongedde abantu okulaluka lw'okuba tebalina open spaces. Emyaka giwezeeko ndowooza 9-10 emabega nina lwe nava mu ofiisi olumu nga njagala kutuula mu kisiikirize n'envuga ne neetooloola kololo yenna nga toyina w'opaakinga mmotoka wabbali n'ogaa nti kantuule mu kisiikirize kino nga ne bw'osigala mu mmotoka n'opaakinga bw'opaakinga n'obeera mu mmotoka yo ng'oli mu kisiikirize nga kweri ku luguudo bw'opaakinga n'obeera mu kisiikirize bakuyitira poliisi oyo mubbi ng'obadde wano ng'osiima KCCA ku kasasiro when it has flowing sewage above the road. Siraji amawulire actually atandikire ku issue ya Kazambi. KCC yakikolako emabega KCCA nekigirema bulemi era olumu yakigwamu yaliwo essaka nga tumusondedde embaga agenda ku Saturday kuwanjula nebamukwata nga ayita mu mudda Yusufu Lule nga tugenda mu kooti nga omusajja gumugamba ogenda mu kooti agenda nkya ku mbaga yali oyo kati omwogezi webadde Umeme yanyambako ne bamuta naye ku buko yali agenda kukola ki issue ebaddewo bali bamukwata ng'akoze eki ayise mu muddo asala luguudawo kati eyabadde climax y'omusajja wa tukutuku yataddeko ng'atisse kasasiro obukutiya nkuba etonnya yaayuwa mulimu mwalaawe katwe oyo bamukyajinze era ne bakwata n'abalala bawerako senga balekawo ndowooza abantu ababeerawo permanent nga stage bodaboda abo bwebakwasa ekintu basobola bulungi okukwata abantu abo bulungi kuba n'okubagoba basobola okubagoba. So amawulire agabadde mu wiiki amataba ageyongedde era wiiki eno KCC netuula
Lord Mayor n'agamba nti bannaye asinze okuleeta amataba iham nsaba tumukole ki tumugaana okuzimba ku mwalo ogwo gunaga nti ate oyo muyitirivu ne abadde acting edini bamwawadinga okukola obulungi okumukkiriza ne bagamba kati baagala investor batandika okuzimba ku mwalo ogwo okuva eno gye gutandikira ewandege ya paka eri eruzira hamu n'ateekayo ne pulaani bakyagitunulamu balabe nti waggulu ateekayo amaduuka agaweranga 100 wansi alongooseewo ndowooze emu ku solution. Omanyisiraje ekyo kyoyogedde omwala gwa Nakivubo okuva eno ku bagiyitaani eno ku Bat Valley eno wansi eno ku bagiyita Bativa okuva eyo wansi eyo wa Kisekka okutuukira ddala ku Nakivubo Stadium ku mulembe gwa Haji Sebaggala baali bagugabyeko obupolotisi baali bagigabyeko plot naye munaye plot ezo ate zaamala ku mulembe gwa Jennifer ne ziwagamira nina abagagga mikwano gyange bemmanyi wawe yali afunye wa Kisekka era nga nti akyawedde batiba yali shortcut twasuulanga wawo omusajja yatuteerangawo ebitebe byebibaawo ate yali shortcut nnyo ya Mpuuga ne Muwanga Kivumbi we Mpuuga gwoyogerako ssebo yali investor waggulu yalinawo bagiyitanga data mine. Maybe that was the reason bagirwanira mu data mine weeri ne data mine yabangaawo ku Bativa waggulu awo kati Muwanga naawe n'abalala abayitangawo okubuuza ku Mpuuga kuba kati Mpuuga yatusangangawo anti byoyogerako ebya paaka kuba wootuula oli atukiriza ne tutuulawo kati oba oliawo ng'omulaba atambula kati nga bw'oba oyitawo nga transport yaganye oyitako ewa Mpuuga n'akola atya n'akulabamu ekitegeeza bye bamugamba nti muli waffe ne si bituufu. Ampuliriza gasimbagana ne bannamawulire siragina mawulire gwatandikidde ku lubalaza amawulire agabutikidde wiiki ga amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka agabaddemu oyongeremu ka speed ebikujjuko bingi ng'okudduka emisinde egyabadde mu nkuba dekabusa okugulawo ekisulo kye yatuumye yasiimye n'atuumya erinnya lye okugulawo eddwaliro e Busiiti okuzigula tractor okwongera ku bukugu bw'okulima mu masaza 4 nga bigenda kufundikira mu wiiki eno. Ekirala ekibadde mu wiiki ze sente ezigambibwa okuweebwa ababaka ba MP abasinga zibadde beegaana Deputy President n'abalayiza n'abawandiisa okufiira mu kitooke kya Gonja abataateeke muteeke wano emikono ne bateekawo nga sente ezo zigambibwa okubeera 10 buli MP nga bw'obalamu baba batadde ku level ya parish namba ya PDM buli mubaka ajyamu omuluka gumu naye president yavuddeyo n'agamba Kivumbi abawulira boogera ku zino naye ate ziri endala eziva ebweru tebazoogerako naye agambye kijja kubala kikonfaminga ekigambibwa nti sente ezo zikoze eki nakalabayo babaka babiri bokka bavaayo baga nti nze nazifunye ani yazifunye gwa omukyala baliwo yakawulira wawulidde from the babaka bazigaba mu lwatu kuba nazigaba wawulidde from the babaka nga beboogera twazifunye omukyala twazifunye amanyi omulala agamba nti nze alinze kulaba wazifunira azeetaaga nnyo okusinga abazifunye bali babiri omanya twamanya gaabwe sokoleka sirajja amala amawulire kale ekirala at least President Museveni yagaye nti mu kiki zino ziva ku classified abakatoliki abakulembeze b'abakatoliki bishops bavuddeyo n'ekiwandiiko amutayiika nga bavumirira okutulugunya abantu eddembe ly'obuntu n'ebintu ebirala bingi nga baagala kikolweko baadde bakulemberwa Bishop Joseph Anthony Ziwa. Mukulu mukyala abadde candidate mu Kawempe North yali agambye omusango agugyeyo yamaze n'aguteekayo bumpya nga waabira akakiiko k'ebyokulonda
okulangirira ebintu ebikyamu nga n'abantu abalonzi 1,600 tebamanyi bulonzi bwabwe n'okuwaabira eyayitamu gwe baalangirira Erias Nalukoola Honorable okuba nti abantu be bakola violence ne balemesa okulonda nga baagala okulonda okwo balangirire nti kwali kufu efufulufu. Ekyalo kibaddewo gwe musango gwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye omulundi ogwokubiri yamiddwa beyiro ng'omulamuzi yaganye okujja mu kooti n'asindika registra n'asoma n'agamba nti ebisaanyizo byonna abiraba abirina advanced age bombi gye bali okujjako oli owokusatu omulala ola captain naye ne facilities bawera ne ola abadde asaba beyiro ola naye yasabye bali ku charge sheet yemu era babadde wamu badde basaba beyiro naye ye tayogerwako kaakati n'abaganda yadde ekyo kiriwo ekityo olw'ensonga z'ebyokwerinda nga n'omusango gwaddizibwa mu nsi ez'enjawulo yabamye beyiro kati abakulirwa balooya be bakulirwa Erias Lukwago ne Aaron Kiiza eyakaweebwa beyiro nemulema okugisasula oluvannyuma nkeera $2,000,000 bagenda mu kooti ya East Africa okulaba ekiddako. Ag'ebweru Tanzania, America ne China abadde bagugulana olw'okwongeza emiwendo gavumenti ayongeza egy'emisolo bamaze ne bakkaanya nga China eremeddeko ne bagamba kati bateese bakkaanye ku miwendo. Na wano ku muliraane Tanzania opposition leader bamujje ku rally wa Chadema ne bamuvunaana omusango okulya mu nsi olukwe ne bamulinze rally neggwa ne bamuteeka mu kabangali ya poliisi awere nemba kwagala kusola gavumenti ya Tanzania. Ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire. Somalia tanyirira nina akawulire kabadde katono nnyo ne leero ndabye wano New Vision nga akawandiika nti amasomero g'omu bibuga oba bano bakaterega be bagenda okwenforcinga mu National Development Plan 4 gagambibwa nti tegajja kukkirizibwanga ku admitinga mwana atambula kilomita ziwera 5. Kati omwana bw'aba ava wa Kampala Nakasero primary tejja ku admitinga mwana ava bwayise. Mala kubuuza gy'ova. Olina okulaga gy'ova. Kati ngaaga nti abaana babadde batambula engendo mpanvu babaleeta ku boda nti kasita libeera lya gavumenti terijja kukkirizibwa. Kati awo nendowoozaamu omanyi mulimu ebiri interesting. NDP bwe banaaba bagiimplementinga NDP4 ngezeza bugeza wano ewaffe Siraje ewaabwe egaba simanyi mu Makindye division but Kawempe mulimu secondary schools eza gavumenti mmeka? Tulinamu emu seed school. Tulina government aided 3 nezonna zavaamu zesasubira school zesabira Kibuli, St. Denis ne St. Peter. Kati wane Kawempe wawo Kawempe Muslim secondary school ya gavumenti naye eryo teriri mu USE. Kati bw'ojjako eryo gwe baataddeko owookubiri Mariam High wane Ekisaasi naye si wa USE. Noonyayo eddala erya gavumenti mu Kawempe ebwayise bamusomero gwa USE ne UPE matono era kyekimu ku bitukubya ab'ebwayise basomera Kololo High, Kololo SS, City High n'abe Naggulu n'abe Nakawa n'aba. Kati neebuuza ono aweekiragira agamba nti abaana tebatambulenga kilomita ziwera 5 yamanya gyakolera ne bwe wafaanana oba ye yawandiika ekiwandiiko ng'asinziira wali omanyi secondary schools both primary and secondary bwe yasinziira wali omanyi ekiwandiiko kya gavumenti omulundi guli kyali kigamba nti mu buli muluka
mujja kubeera mu primary school eya bonna basome eya UPE buli muluka parish kati from the parish buli gombolola ejja kubeera mu secondary school eya government. Rwenshama is a parish eri ku mwalo kuva Rwenshama okutuuka ku Bwentale where the lions relax kilomita 16 ng'okyali mu paaka kati okutuuka Bwambala ku Gombolola headquarters oba ogenda almost kilomita 22-23. So how will you handle most of those parishes kati nga mu northern Uganda sub-county? That example don't come, but for that part of Rukunjiri Jemmanyi parishes zibeera wala nnyo ne Gombolola. So where will you put the secondary school ku Gombolola nti omwana atajja kutambula 5 kilometers? It's impossible. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire kiva ku average eyo yammwe ebeera special area waliwo bye bayita waliwo bye tukola eno ku lukalu nga bwona agenda ku bizinga Esese n'Ebuvuma tebikola. Abaana balina kulinnya lyato bagende. Kati nabana aba paaka ndowooza baba special area. Naye amazima gali nti gavumenti erina okutuula wansi mu Kampala metropolitan area okulaba nga n'abaavu baamu balina amasomero ga bonna basome ku Miruka ne ku Magombolola nga twongerezaako ne skiri. Then how about teachers? N'abasomesa toyina. One to training toyina. Abasaba emirimu we bali n'endowooza bino envumbo finance zeetera okussaako ekyo kisobola okusalirwa amagezi naye g'amasomero gabeerewo kati ng'eyo e Kawempe weetaaga babeeko we bafuna ekifo mu Kawempe North bazimba essomero lya UPE ne USE nga awamu UPE nga wala USE nga bwe tukola ku seed schools zetuzi kati Butambula tulina gye tumaliriza ekibibi nasanyuse ne waffe Nambirizi nange baŋŋambye bagenda tuteerawo seed school era primary ye waddeyo space abaavu ne mu kibuga gye bali ng'ab'omu kyalo abatasobola school fees. Gasimbagane ne bannamawulire Siraje bakuwadde correction Sewungu Joseph Gonzaga akugambye nti si kituufu nti baalemererwa okusasula sente za Aaron Kiza era agambye nti kwololwa ennyini linako kwololwa ennyini sente baaziwa naye ekyenjawulo nti prisons tereleasingira musibe ku kooti process oyina kuddayo wa nduzira mukomera gye bakusibira oba luzira oba kitalya oba kigo bakaring out process naye akukakasa nti kwololwa ennyini baasasula ekyali kirindiriddwa kuddayo eri kukola process ate ndowooza prison tereleasinga kiro kati bwe baatuuka eri ekiro nga tebayinza ate mutta kiro. kituufu yaddayo yatuukako ekigo ekitala neyanziza onalebo. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Siraje Lubwama Ahmed Katerega Musaazi ne Charles Romshana Siraje bagambye era nti eddwaliro lya Kabaka oba erya Buganda eryagguddwawo liri Busimbi Emitiana singo so si ogambye Busiiti Busimbi ayinza okuba akuwulidde bubi naye njagala kumanya bwe linaabeera funded Mengo hospital yegende okuliddukanya the administration yonna is an extension of Mengo hospital. Ekyo kirungi. Ampuliriza Gasimbagane ne hospital si ya kanisa kyaki anti bakola gundi bakoze partnership. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire nkomawo nina Siraje Lubwama nina Ahmed Katerega Musaazi nina ne Charles regional amalwaliro gonna mu Buganda ga hospital okuggyako Mulago ne Butabika gonna baali bagaddiza Buganda. Ngumanyi ku regional tier wasigala wekka n'abaali bagitembeeta kisobola okutambula naye yali agitembeeta Mwami Museveni yagireeta kasita Buganda yagiramu eti naali yakunyambiro kakati ate mukyala Rebecca alitwala Kadaaga ng'aga nti fene ku kyata bagitanga ni kyata eyasooka ekyata bagita ne ku kyata twagamba batuwe
era ne batumma kaddamu mubuuza kati nagaa nti regional tier ti bwe banegotiating eno ne tugamba nti naffe ffenna abalala batukole ki basibiramu busoga bunyora batusibiremu ti oli bw'aba agaanye ffe waffe operationalize kakati under that regional Uganda gwe mutima gwa ekya Museveni kuddira ekyali kifu nnyo under that regional tier ekibiina ekiwangudde mu Buganda kyekironda Katikkiro no Katikkiro yali kulondebwa abantu bonna ekyasooka nti ekibiina ekiwangudde kyekiba kironda Katikkiro. That was Museveni's proposal. Kakati Katikkiro would have been Rubongoya. nedda ku qualifications mulimu qualifications zaali very clear mwebiri byali very clear on who can become a Katikkiro. bati abeebunyoro be baalemerako nti bano abafuruki balwa omushana tebafuukirayo ba Katikkiro. Abebuganda sibe bali Omushana mufuluki ngamba ti basenga gasimbagana ne bannamawulire Radio Simba. Ngenda kudda ku nsonga y'ababaka n'ensimbi ze baafunye n'eriyo aŋŋambye ye Muhereza Abdallah. Muhereza Abdallah aŋŋambye nti ne Peter, can't we be serious for once in this country? How can someone even issue that directive that 5 kilometers is what someone should walk? Muhereza agamba nti this can work in countries where actually someone cares and the schools are built. When you guys were saying Kampala, I was closing my eyes and I am fortunate I come from Nakawa. Nakawa, the schools, the government schools we use in Nakawa are all in Kololo and Kampala Central except Luzira. So you're telling me that a child in Banda should not walk to a school in Luzira or should walk to a school in Luzira? Ndoze yonja kudda obudde bwakyo kubanga ono akayanya kiri ekigamba nti essomero lyandibadde mu kilomita 5. Muwanga buuza abantu etteka limukutte naye akeeringa nze but mukulu kibazo tukyali ku poliisi ey'okutambula. Can you imagine at this era and age? Yes, ey'okutambula nkulu. Abawuliriza abaami n'abazaana Ssaabasajja Kabaka ne bannayuganda bonna okutwalira wamu. kati Romshana ali mu muteeko ki? Ono musajja wa Kabaka. Ono musajja wa Kabaka. Numurangira Wampololo naye bagana okutuwa kingdom yaffe ya Mpololo. But I'm a prince. Katerego ono Katara disiwe waffe. Nenawe omanyi tulina omuluka gwe Butende. Omwana baana bava because government egamba somero limu pa parish at least ne bakyali kulimu. So bw'oba onootambula okuva e Kasansala ojja osange primary school eya government ogenda gisanga Butende oba lwe wali mu Bakatuliki mamba Protestant gonna ga church ng'Abasiraamu ng'Abakatuliki ng'Abaprotestant waliwo kilomita 9 okwawukana. No, gana amasomero asatu government geteekamu ssente gonna gali mu kifo kyekimu okitegedde. Kati ate omwana ava eri ye yeetaaga okutambula kilomita meka 9 okujja okutuuka awali amasomero. The intention is noble nti abantu basomere okumpi n'ewaka. There is a very beauty omwana okuva ewaka n'agenda mu ssomero. Nze nasomera Katerege waffe amanyiyo, nasomera Gombe primary. Ng'otambula n'ova ewaka n'osibayo ku nte. Era nasaalidde oba obbi ne babamenyera abagenzi ba Kigundu okutuuka ne Kugu. So ewaffe twaddanga ku lunch time. Nemufubutuka ku ssomero ku lunch time ne tulya emmere nga maama atusiterawo emmere ensu ettooke essu ne tulya ne tuddayo ne tusanga
gundi class ezesawe meka omunana and we were healthy nga tukera ku macha ne tusoka tukola emirimu ewaka ne tutwala yente beziba za kama ne tuzikama tetwalimanga naye nga okama n'okuzitwala ku ttale tuzika olweggulo nga betukomawo era tuzijjayo n'olwekyo and that one in life chovola by can multitask n'osanga nga nkola bino nkola biri so abaana okubanga bava waka one kijja kulowalinga cost ya school fees obudde bw'abazadde bwe bamala ku macha Peter bw'oba oveewo kati gwe wali osula wali ne wagaggawala n'ovaawo n'otulekawo naye bw'oba osula awo wakati w'essaawa 12 n'essaawa 1:45 jaamu muyitirivu ensonga ki abantu baddusa baana abantu balina kubeera ku luguudo ssaawa 10:30 kitegeeza nti omwana omuzukusa essaawa 10 ez'ekiro n'atunula obusanga bwe bakidde mu mmotoka all that can be handled senga ozimba quality schools nze obuzibu bwenyina ne gavumenti kwogera bino ng'egenda kuteekamu capitation grant gumu kasanvu simanya biki so assumption zemuyina nyingi the assumption zemuyina nti n'obwana bwina bwe butambulira even the 5 kilometers the walkway zemwateekawo boda zivugamu so ani agenda okuriskinga akaana ke ku luguudo abaana already batambula ayimbalaba kisacha katonda manholes abavuga abaana baabwe be batono naye nze juzi nali ngamba abantu ekyo si kituufu abavuga abaana abasinga genda ku ssomero nga Green Hill eryo lyabagagga waliwo atambulayo eryo lyabagagga genda wano Kololeses genda ku City High genda ku Buganda Road genda mu Kira secondary abaana batambula kubanga abaana osanga wano Kololeses ng'etadde abaana olw'eggulu ng'olowooza nti political rally oba protest yabaddewo n'abaana abo batambula okuva wano okutuuka e Kawempe because of access kyekiri kyembadde nga nti access oli kyabadde ayombako nti gw'otugamba nti abaana tebatambulenga kilomita 5 naye batubalidde amasomero aga gavumenti mu Kawempe gali 2 Kawempe Muslim Secondary School ne Mariam High School lye bakatwala naye ate gombi ga bisulo si ga USE kitegeeza nti omwana owa bulijjo weebwayise ayina genda Kampala High School Kololo High School City High School Kololeses gali available gyali kati gasembeze ng'okola bino oli kyabadde akayanakaga nti eruzira sitegedde lyaŋŋambye nti eruzira balina essomero limu erya gavumenti erya secondary ti kati ab'ebbanda lye baba bagendamu n'abeeruzira lye baba bagendamu gabasembereze kisajja atugambye eggaba mwinaani eggaba tulinayo erya gombola yonna tulina aga UPE 17 UPE naye ng'emiruka giri 21 ng'ogaseemu ne poliisi tugiyita mu luka kuba administrative KCCA egirabirira poliisi eyina eryayo munda poliisi eyina eryayo nzijukira wabangawo poliisi lyerimu ku 17 ge tubala kaakati gaba ne tubeerayo n'essomero limu erya UPE as a parish naye nga division yonna emiruka egyo yonna tulina seed school emu tulina agandi badde US aided nga kibuli SS teyagala kugikwata ku fees bagamba musasula abasomesa bambwagala St Peter kyekimu seddene seruddewo ng'ekwatirira naye gavumenti nga tegiyamba ku kintu kyonna kitegeeza nammwe muyina asatu nti ne toilet yasookawo twagizimba nga KCCA ampuliriza ekizimbe kyokka omuntu yajjawo ng'omukulu yali vice president inginiya Kazibwe n'atusuubiza amabaati 100 teyaleetayo nalimu yasimbawo omuti gwe gukyaliwo anti bonna amanya yagatwala n'ebitiibwa kaakati ekyo kitegeeza nti okufuna essomero eririwo kalina twagenda mu World Bank
okufuna essomero lino ekizimbe ekyo kiri awo ekisooka balina genda wakati tusinga ekyapa kyali Nalumansi agamba nti kibazo listen to Honorable Muwanga. tufune looni. The policy itself has no problem. The policy is the right one. Therefore, the policy conceivers are right. The problem is at execution. So what is the problem? The problem is government has failed to execute because maybe we don't have funds, maybe bwagambi naye aga nti polisi yennyini mugi mu byalo ndaba bagagezezzaako ddala ebibuga bye ba neglecting makindi Ssaabagabo ndowooza tulinayo limu ate nga lyabawala erya secondary bonna basome bantu abali wakati w'emitwalo 35 mu Kampala metropolitan area erina okusibwako amaanyi y'engeri gye tujja okusobola n'okuba bano ba Honorable Muwanga service delivery ku social services twetaaga maybe the challenges are in Uganda. We wali obuzibu nti wherever government wants to build a policy ng'amaaso gaayo gatunuuliza kuwangula ebyo byange si bya government kyegamba kuwangula opponent. There's a time we must work for good Uganda. Ntuka kino kituufu eri eggwanga lyaffe tuwangudde tetuwangudde, this is the right thing. Ne buli lwe muleberanga ne gavumenti buli kiseera eteekako galubindi tuwangule bano tuwangule bali. Whom are you defeating? Kuli kibazo. Let me say this. Eri abazadde eri abaana bwefeeko nze nga ntandika senior 1 natambula kilometers between 35 and 38 kuva Kahoko kugenda Bugangari secondary school. I had to walk. So gwe mwana gwe oyagala look at your future even if it means walking 20 kilometers etambule instead na kisa mwana utakyasobola kuyita mbye wayitamu ampuliriza Gasimbagano ne bannamawulire ab'Ekawempe bampadde correction bangambye nti sebo mu masomero aga gavumenti agali mu Kawempe mulimu ne Makerere College School. Kali eriyo Makerere College School Kawempe Muslim ne Mariam High nze ampuliriza stay high bayina ne skilling in fact ne mu Kawempe North bagenda kuteekayo skilling ampuliriza Gasimbagano ne bannamawulire Siraje ababaka nalabe mwami Museveni awandiika simanyi oba yabadde awandiikira ababaka bonna oba yabadde awandiikira Muhammad Muwanga Kivumbi. He watched a cluster ekyo ekiwago oba kyambogoya. I watched a cluster naye cluster yabadde ku UBC ngamba exuding a lot of energy ku bintu by'egenti nenga ate mubali mu cluster yega beba muwa sente zaki za classified ezino okukola emirimu. Siraje sente zino naline Ibrahim Ssemuju ku Lwokubiri nga Lubongo ya not Lubongo ya yani oli omulala Senyonyi amazoga nti tutegedde ababaka bafunye 10 naye 10 ekyo mulimu n'abaffe tinaye tukyanoonyereza mmalo kuwuliriza audio Mvule wano n'amukubira n'ayogera n'Envule n'aga nti akyanoonyereza bebaani kati bwe mbuuza Ssemuju mu ngeri ya lubalato gatuli wali wabweru Ssemuju wafunye n'aga nti nti kyoba omanya nti bweba ngeri yabadde agenda n'okumpa ke mumaze okukukola noise eno kye mumukoledde nti naye yabadde agenda okuwa Katerega ateza azisigazza mu nsawo kati ne evidence tegenda kukola ki kuvaayo bwe twayita mu trajectory kubanga bino abantu bamanyi okwerabira twasooka okuwulira sente ezifaanana zibweziti naye nga zabanga ne papasi eri clear ku luno ey'okuluno gye njagala okuandastanding eyasooka kwali kukyusa kujjawo ku kisanja miliyoni 5 ezagabibwa ku Mosakota apartments abatafuna bagenda wali Kololo bwe zagenda okujja mu public ekyazireeta mu public si kubeera nti ababaka baali patriotic nga batuwenyaako si kubeera nti ab'amawulire beebaka mu busubi ne babaguumiika badisagreeinga Anifa Kawooya ne banne be baayitanga Yellow Girls abaali bagaba ssente bwe bagaana okuwa Theodore Sekikubo ssente n'alayo enduulu
Tiyababbi baba. Yafuna 10 yafuna. Simanyi zaalinga za nseenene nti baabano era enduulu bw'enoga enkeera yafuuka lead story n'atuyamba okubaanika disagreement. Omulundi ogwaddako baali bazigabira Kololo Nakasero Panado Mujema agenda okutuuka amala okupakira ezize mu nsawo Ruth Nankabirwa atuuka kati ono yaganye butwabadde tulonda yayogedde Oludicha nti muzimujjeeko sajja n'akwata emikono gyombi n'agiteeka ku mutwe n'alaajana nti sente zange era yavaayo amutenda omutima omubi nekye yatuyamba buli omu yamugamba ndi abasajja baabano endala baazigabira wano katikati ku mulembe gwa covid nvaako oli yawenya ku munnamawulire nawe nti waayi jangu olabe ziri wano bamukwekanga Siraje Lubwama. Manyi Siraje Lubwama waliyo meeting ye NRM ku Mosakoti ne bamuteeka wansi w'emmeeza n'oli gye bamukweka era n'alabako naye era partly n'okutwalayo munnamawulire yali part of the disagreement. Omulundi ogwo ababaka bano yali speaker yali Rebecca Kadaga yali abawadde $220,000 ko Museveni mu kyaji kyani sente z'Abannayuganda muzikomyewo ababaka bo bakomyawo 2 bafuna ddabo naga nti ate muyiteeyo ezo nalabako Charles Romchana yabadde abuuza nti wazirabyeko baakugambye ezo nalabako bwe nti and you paid the price nvaako watambuza ebigere mu covid jeko naye nga this is the usual, it happens so often nti twatandise okukimanyira enfunda eziwerako ate bwe bazigaba eriyo neyali azigaba yanga nti gwe nandikuwadde sente because n'abamawulire bazifuna omulundi guli neri ye yali azigaba mukwano gwange yali government chief whip omulundi ogwo yanga gwe nandikuwadde sente n'okuziina nziina wano nti n'olunazikuwabepa ng'ogenda ku muzindaalo ng'olaaja nangoyogera ng'okola ki tie n'enziina wano ate yalinga muyindi mkyala yalinga muyindi nanga negundi namuwadde nga kati nze ne bweba yandimpadde bwanyumiriza nti katerega namuwadde kibazo namuwadde gundi era nange bwagenda okunteeka ku lisiti bwatyo Siraje sente za President Museveni ekisooka zino ez'okuluno zabadde zisasulira ki antandika buli kintu teboogera mu lwatu azigaba tayagala bamwogere ne gwe baziwadde ziringa zanguzeera exactly so ng'otandikidde ku 5 ezajja ne tumanya nga Ssekikubo agize wajja waawo endala 29 ababaka nga 5 ne bagamba futuzizizza ne zakoma ku kamera ku account tezatuukayo naye nga bazitulaga nti tuzikola ki kati President Museveni amanyi wa wakwata n'obudde kati tuli mu budde bwa kirommo nti twava ku last year waliwo Christmas baga nti waliwo 10 ekizze abantu ne bakyegaana ne bagabako 5 January nzijukira waliwo omu ku babaka yajjawo na testifying nti yafunako oluvannyuma ku mpewo naye kino eky'ekikumi kirinnye ku level eya PDM nti government enoonya 10 kya buli muluka kati buli mubaka nemubalira nti buli mubaka ajjamu omuluka okufuna 10 okweddaabulula zinonye eki ogenda ku circumstantial evidence nofuna kiki kyezinonye nti wakati wano tubadde n'embeera nga tumanyi nti etteeka
erya Supreme Court erirudde nga balirindirira emyaka emingi final eryajja mu January Chief Justice naga nti twalwawo olw'ensonga twalina obuzibu abantu bafu abamu bafa abalala emyaka gyagira naye kaakati lirino emikobi 200 omusajja naga asijja gimalako tujja kusula wano ennaku 3 n'agifunzafunza mu peegi 37 n'agamba buli muntu yenna kooti eno tekyalina buyinza buli muntu yenna yajulira ng'ali mu kooti eyo ateebwewo Aaron Kiiza yalwawo emyezi ennaku 10 nga okutuusa lwebamukoze eki n'okumulemesa ne bagamba nti miliyoni 2 alina kutoola 2 naye ng'eriyo abalala abagwa mu kiti ekyo abatalina yadde nebagamba miliyoni 1 tebakola ki nga ya district omusajja agitaddewo kati kino 10 okusinziira ku information president yakatirizaako kimu kulumba erinnya lyeyise Kivumbi nti boogera ku 10 teboogera ku ziriva bweru ziva ku bagundi nabawulidde naye abazzukulu mwetegereze waliwo ekijja naffe tujja kubaanika kati nga kitegeeza 10 weekiri ani akifuna ani atakifuna teri ajja kuloopa kuba ne booloopa gwokafiiramu Kagabo ne banna babiri bagamba ffe twafunyana naye tuzikoze tutya ndidako omanyi oluzungu really very interesting. Mwami Museveni agamba I saw a cluster of opposition MPs led by Kivumbi by a one Kivumbi. Omanyi ebyo ebigambo ebibiri kye bitegeza eyo article A ne one ndi akasajja sajja katamanyidwa ako kukyaleeyo because ewani Kivumbi buyandi gambye led by Mwanga Kivumbi kitegeeza nti oyo amanyiddwa munyonyi kati nebwaga nti ewani Kivumbi miskini ali awo simanyi wawa kati nze nafuna ko omukika expending a lot of energy on the supposed 100 million per person given to MPs through classified funds etc. Is this campaign, in this campaign the opposition MPs are supported by the Monitor, the anti-Ugandan newspaper known as the Monitor. Nadda mu byafaayo naye teyeegaana ekiwandiiko kyonna bwe nakisomye Mwami Museveni tagamba nti saabawadde annyonnyola biki byakola ne classified byekola ne bannayuganda essanyu lyabwe n'aleetamu ne element ya security classified nnyo ku security ne bano bafuna nze mbadde ntunuulira face ye agamba nti bano nti American MP yagamba baba wa sente bwezi bani abazifuna mwekyo ekibuuzo in effect agamba nti bano be bafuna zino n'omulundi guli lwe baali bafacilitating ndooza togikwatako yagamba nti bano bafuna ez'abadoona okugenda tiyayongerako ekyo ntera okwekweka mu bimezi nga zino zimaze okugabwa embannanyini kintu feesi ye ng'anoonya ekigambo kyatandika nakyo n'engeri bwe yatuuse ku kigambo cluster ekiwago oba kyamenwa emeka no president mukugu mukwekaza naye waliwo watuuka alina obunafu bwawalala. However, for the Kivumbi group of opposition MPs, Kivumbi nalinnye amaanyi oli amwegaana naga nti one Kivumbi ate bwagira naga nti Kivumbi group of opposition MPs and the Monitor newspaper. I have a question. Dear sirs and madams, have you ever heard of foreign funds being sent to Uganda to influence our politics in the favor of foreigners? If you are an anti-corruption warrior, you claim to be, why have you never talked about these foreign funds? Bakirira nabuuza ne bakyabazifuna. Sente ezo nzibu okujjako nga weekwese mu kimeeza. Wamala okugaba batagikwatako yes naye bw'ovaayo ofuna bwina ataliimu kagundi. Nali ku kimeeza nga baenia embafunye omusajja n'agamba naye ate bano ab'opposition tubaagala ate tubaagaza ki nga nnamba ewera n'agamba tomanya tulina okuweza kola ekisawo ne kijja
nga kirimu olusanvu baga nti mukiwa oyo munaawe musiraamu teyakomawo naku pate ye babateere ku account on condition nti booza kukolamu oba balonzaani ffe tujja kuleeta abantu n'abali ku kanula omuwendo gukole ki era ku olwo mukwano gwange right honorable teyaggalawo mu kulonda naye nga etteeka ligamba nti olina okuggalawo abaali ku kanula ne bajja kati bana abaafuna olusanvu nga bagira ne bavaamu ne bakola press conference naye nga tebafuluma bweru wa parliament nga badda mu kantiini ne banywa ku kyayi ne bakomawo navaamu 3 nga ngenda ku programu yange omusunsuzi nga bakyalimu kitegeeza eyo diiru nayo yakola ki yakomaawo naye teri yavaayo kugamba nti ku lusanvu twakola ki twafunako so ekyo kikyali kizibu kinene nnyo eri aba opposition n'abalwanyisa kati wazeewo n'abazzukulu abanoonyeza mu Makerere Kyakihiru sentamu ebyo bigatta kakati anti omukulu bw'atwala ekiwa n'omwana yabadde awandiikira abazzukulu Katerega eso batemazaaki omanye eriyo ali wana ngambye nti nti bemupipa basasula mu nsasula za njawulo bamuyita Nduhura aga nti actually y'obunyiivu bwe is government eri shabby government esobola okuwa ababaka ba parliament ssente ng'ezisanitizinze n'ezituuma ekintu n'ezibawa decently mu accounts. It is also humiliation for you to call me to line up like I did for my porridge in Kanyange Primary School. Oba Kanyange eriduda eyinza okuba erino waffe. It is also humiliation for you to call me to line up like I did in Kanyange Primary School to receive money at night. I'm imagining myself with 100 million at night. They may even steal it themselves. So you could give it to me more decently. Ono ye takayanja na kyakubawa aga nti tuba humiliatinga. Nze ndowooza ekintu kyonna kiva ku commercialization w'ebyobufuzi gwe twagendamu oba yatandika na CA kuba mu NRC mwe bakozesa electoral college ndowooza temwali nnyo mu 89 ate mu 80 yadde nali muto naye nalaba ate nga abantu be bakontributingira ba candidate okusobola okumalako naye kati eno gye byadda ng'eyeesimbyewo asuubirwa okuvaamu akantu kireese obuzibu bungi era ndimu okulowooza nti ndowooza ne ababaka bano okubeera full time nakyo kireeta obuzibu basigale nga bakola emirimu gyabwe mwena si tebaali full time ndowooza mu MCA mwali full time kubanga yali operation and for at least less than a year. Yes. Naye ababaka nepa ejenga we tugyetaagira tuleme kutwala bintu bya Kingereza. Fact Westminster tugenze tugivaamu. Ekyayina parliament bagiyita for a purpose obezze kuyisa budget obaki nemala negenda abantu ne badde mu byalo ne makolero gaabwe ne bakola ebyabwe. Ebyo ndowooza bwe tunaabikola kiyinza okukendeezaamu. Omanyi abantu bawaayiriza kati ono agambye nti kino ali nyenga nti akiteeka ku balonzi mbw abalonzi kyekizibu basabiriza nnyo ababaka naye bwe nkusabiriza ne nkugamba ki sijja kutegeeza gwe ngamba nti tojja kumpa tojja kusobola by'oyina zeezo because also this bastardization of everything noonoonya w'okiteeka nti kati abalonzi be basabye abawe 10 nti bampeereyo 10. Naye kyenjagala okumanya kiki ekyakulumye kiki ekikuluma no sente zamuwa musolo ndoza mu kibazo kyasinziirako naye ekyo nakyo sijaga nti abalonzi kusabiriza sijja kozesa ekyo kigambo naye baba ogenda mu lukiiko ne bwoba abantu ogenze nga olaba osubira gwobayamba kyogenze oba wabuweereza naye era ne batandika okukuba ki emimiro nti ennyonta ebagira ki ebaluma embeera eyo simanyi bwe tugenda kugikola yeevaamu bino byonna naye bino byo tebiriiko nti wa gavumenti oba wa NRM oba wa opposition abaka bonna bafuna ssente era nadde ndaba wanaalumiriza nti bonna baagize eki bonna baafunye nti abalwana oba abayomba nabo kwekangabiriza ng'ekya muganda wange Ssekikubo olw'okuba muganda wange ndowooza tajja kunyiiga nnyo bano baniifa bwe baamumma okumukkakanya ate ye baamuwaddabo
ate era ye naaniifa kati basula mu kutiya ki mu kutiya emu so bano ab'ebyobufuzi oba wa yero oba wa red oba wa green bebamu bwe bituuka ku ssente era tekuli mutuukirivu kubo naye nga partly naffe abalonzi tubatuusa ku mbeera eyo. I know that Katerega kati gwe gy'okivuza okiraga nti kino kiri evil naye bonna abatudde awo bavundu. Let's deal with the root of the evil. Kubanga ono azigaba bwanga bano bamalayika ba sitaani tudiringe ne sitaani ye sitaani ayagala ki oyogedde mu lufilosofa nyinza okuba nga sikifunye bulungi naye nze nagge nti obuzibu we buva okuteeka kasita twaleeta ssente mu byobufuzi okwesimbawo kabe kyamani weero si wano era politi bajja zitunda emirundi 10 kubanga yakubye ebipande ebimyufu ebya kala ayagala ssente. Katerega gwe kyodiringa ku mulamwa gw'obuweereza. I agree. Kyodiringa nakyo oli ku morality at that level. Bwe nzikirira ku this particular issue tudiringa ne tugambye nti lwesooka okujja in the broad eyes of the public teyali mbano balw'omushana nti balw'omushana baabawa musiye I don't know ze baabawa oba baabawa naye tusooka okukiraba bluntly in your face Sekikubo Mosakot $5,000 7th parliament era nebeera yali 6 nebeera badge kati okuvaawo kye baali bazibaweeredde kyalimu eggumba kwali kugenda mu constituency beebuuze ku balonzi ku kye baali bagenda okuzza. Katerega oli kyabadde agamba nti don't bastardize totufuula bw'obanga the purpose is clear sente za parliament ziina procedure mwe ziyita ziteke mu procedure let the procedure reward let it even have a detail egamba nti omubaka twabawadde ku consult kubanga babaka sente za consultation kweziri omubaka wo mu sente ze bamuwa ekimuweesa mileage ayinza okuba mu special nga kyanjawulo ekyo ekiguddewo. That's okay ekiweesa omubaka wo mileage atuuka ku nsonda esembayo mu constituency ye emirundi 2 mu buli mwezi simanyi oba zaakyuka ziyinza okuba zisingawo. Senga parliament etuma ababaka on unusual routine work etali mu normal schedule timugende mu consulting special consultation on a given topic eba facilitate. Yes kati ekyo nze ono omuweereza wano kye yabadaga nti bw'obanga kyoyagala okukola tonsimbisa layini ng'asimba buugi gwe ziteeke mu parliament eziteeke ku akawunti nga ziina history ziina buli kimu detail yenna abeereko clear nti twaziwadde gundi zigenda kukola kino zigenda kukola bwe kiti bw'oziyisa wali lwaki oziyisa mu kadirisa obwo awo patle nzikanyaamu naye nti bwe wabanga waliwo ensonga ekintu kikolebwe mu butongole naye kimukubira ebireeta bino kakati nze bwe nzija wano mukulu kibazo n'obanga nkolerayo akange kakati naye nga klaakawo wano tonnamugira ki kalaniwo wano tonnamusasula angobera vocha wano agayira abakaterega be bajja ku lw'omukaaga ne bamala wano sente fe tusigala tugira ki ng'aliikinga ab'amawulire n'abakaterega baabawadde ekyo nakyo kizibu naddala ku saidi y'abakozi ba gavumenti abamu bakuba ebirayiro by'okkuuma ebyama ebyama babanga obupande bw'e Kampala wosanga nti tosuula wano kasasiro byobadde oyogerako nti emutango $5,000 ng'ate ntumu ya kasasiro eri eti so n'okkuuma ebyama ku saidi y'abakozi ba gavumenti eyawakati ez'ebitundu waliwo disitulikiti emu oba muwanga ono agimanyi simanyi waliwo we nali ndowooza bwe nawulira nti baagula nti wano wonna baagulawo naga nti abaagulako kapapajjo bwe kati ti nti musente zono nti begendera simanyi oba ku woteeri ki nti ne bazifuula facilitation naki kati bo banaabalayo ki naye ebyo era omukozi wa gavumenti
eyeetabye mu process eyo yabigira ki yabikubulira ekikulu commercialization ya politics kyekizibu kye tulina ekirala tuve mu bya parliament okuba full time ejjenga lwe tugyetaaga abaka babeere ku mirimu gyabwe. ampuliriza Gasimbagana enkomawo Kateregga gy'amalira nga tavunaana agabanguzi tavunaana source agamba naye gwe kibaza akola olugambo kikikutwala yoyogere nti abasajja babawadde muno kati akola olugambo alabika akola olugambo kubanga ye yabadde mu processi n'alaba nga afunye enyiike tafunye naye you are not dealing with the problem nkomawo ne bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira Siraje Rumwa Ahmed Kateregga Musazi Charles Romshana ne Muwanga Kivumbi Romshana it was fair philosophical kikuluma the kino tutunulire the basic structure doctrine constitution ina pillars ina emisingi emyomyo ezimu bwozikwata kwegwa empaji ezimu bwozikwata kwegwa kati mu kuzimba constitution eno okusizira ku history yaffe ekizibu kyali president the power of the presidency and kyetuba tugamba nti kati katuteeka obwesige bwonna mu parliament ebinga yefuuka control and for that reason security of tenure president takirizibwa kujjako so president has no power kujjawo MP kumujjako oba no kudissolvinga parliament he has no power but this parliament ina power kumujjako okujjawo president so ngambo okay where would the other problem be pay me salaries nitugamba mwesaliro omusala gwe mwagala even if they wanted $1 billion per month mwesalirewo ekyokusatu bwe mugwewa tewali akkirizibwa to reduce it to vary it to your disadvantage ekyokuna it must be charged on the consolidated fund tosobola kugamba nti waliwo olunaku nsente teziriiwo that money must be there so netumanya nti the MP is secure therefore ajja kubeera yes is going to be conscious now kate kyandibadde kikuluma n'abaana Uganda kiri nti this parliament soul collapsed yafa ino okukirowooza bulowooza and president n'akirowooza yandibadde avaawo ng'oli wa South Korea just bwe yalowooza nti mbateewo martial ensi yamutabukira and wenjogerera is no more but the president is bringing issue gyaleese they are actually two critical issues esooka nti sente zi-influencinga money can influence katagamba bakivumbi omulabe against Uganda abawa sente against Uganda kati zezimu za abali b'ekisiyaga we need to look at it also kiri critical so what do we do gwe president bwomala okusanga nti omulabe awa MPs sente against Uganda is solution kubiteeka mu social media is solution n'ababo okubawa ante yakubiri oba is the solution okuwababo katoli waba yabawadde $5.4 million okukolera bibisiyaga koti gwe naawowa is that the solution you match up no the solution should be to shoot them bali nonya evidence and kill them because you have the tools if they are endangering Uganda aye no kiraba nti MP is so weak ndasobola okubeera influenced by money but then katubobo government solution is kubawa sente kyekinaaba detoxicate kyekinajjamu buli obushegu do you use 100 million omuntu afuna omusaala gwa million 3 gwowe moroka million 2 plus do you use 100 million kati nakino kigenda eri quality yabaka boyina but he also brought another interesting issue about the use of classified fund naga sentes on classified fund tugula equipment which is okay ekyokubiri zituyambo kola activities eziremesa omuzungu the foreign to influence
okay nze mbadde manyi intelligence so ekitegeeza nti okuwa bano ababaka sente is an intelligence operation against who? So kati this cluster ebihagara bino ebiwagu bino abaclassifying ng'abalabe of Uganda, and therefore at a political level zimbawo cluster endala enabalwanyisa zimba nkota ekyazimbye kyonna ekinabalwanyisa which I think is a bit more dangerous. Kyobola wekijidde nga kooti gye twawa byebimu because we gave court judges obuyinza bungi one ate nabuti netubakuuma. The only mistake gye twakola, and I remember that meeting in Rwakitura nga abannange temunzijako control ku balamuzi ku judiciary kukukiriza kino ekya Judicial Service Commission to appoint them ngali nayo and to discipline, because president can appoint judges 3 of them nakujja kataba yina now he has even 10 nebo yagala abiri katagafuna. He has made the cadre of judges basobola okukozesa to try a judge ne bamujjako, so they are now very vulnerable. And tisewunya nnyo okuba n'omulamuzi ng'agamba Kizza Besigye ebisaanizo byonna ebyokuwa beyiro biina okusinga nnyo by the way advanced age okuze nkiraba byonna biina naye omanyi munange sigenda kuwa beyiro because omusango gwoliko gw'amaanyi nnyo. Nanzijukiza Professor Kiduma Kubuya, the levels of innocence. Waliwo otuuka nga level of innocence gy'oliko is so low as to declare you guilty. And he was a professor of law. So now you have a judiciary. That was a politician. No, Nkugamba he was a professor of law. Kyasalawo nagamba levels of innocence kibazo zoliko kati. They are so light that you are really declared guilty. So if you are Singali Chief Justice of the Supreme Court, you would now be having a ruling on the definition of the presumption of innocence. Kakati, and indeed we are not debating this. Tragedy jide Uganda erinti waliwo emisango Uganda government ya Uganda je kuteekako nga omulamuzi n'atakuwa beyiro. In other words, they've brought a new scenario, a new precedent. Guno omusango waliwo emisango eri heavy. Kati waliwo emisango eri light ne eri heavy. Treason is treason. Naye musango omulala, it's like this killing of a kid byonna misango. You are presumed innocent. Kati yandabadde amugana bail, but you see we now can't debate this. Ngegwanga, including your parliament, ne clusters zino teziri ku kino, ziri ku million 10. And bwabanga alaba nti kino okukitwongeramu kitutwaleeyo ne twerabira kiri ekitumalawo, so be it. Then the other larger issue is politics gone stupid. Kata bayina them secretariat, bayina legitimate case. Because ensimbi zino boziletera under the caucus ntuufu. Because yonga group ina right, legitimate right okuwa ensimbi abaayo. Nga oze mobilizing. Kati jozi jo wazibyo bagire byabwe. Because he's saying namwe mufuna za homosexuals. Kakata nange semanyeze gye yazijje. Ga mumfa kinanga kwaki munyingira muzalamba yingira mumufuneze bisi agani mubagana kati nange mundeke. That one we can debate for another day. But here aba secretariat ba complaining nze. Nagamba we are members of the caucus. Bowa caucus, we are members of the caucus. And indeed they sit there, some of these directors. Manyina bali ba MPs. State House never gamba mujira mulina katsuke tumalebano. So kata ucheti kunoonya leakage yavuddewa. Because leakage eva mu contradictions between the secretariat and the caucus. So kyawanda bali debating therefore nti zine ensimbi zavuddewa. Is it from classified state funds or za kibiina? Charles, bweziba za kibiina, you see mulimu ebyangu. Ekibiina bwe kifuna sente zaakyo oba ki fundraising ndi beneficiary wa DP oku reaching out to donors. Ne reaching out Konrad Adenauer Foundation negamba nja kusasulira abantu okusoma program bweti ne bweti. It was really over the table.
abamu nga bagenda mu fadi ne baapplyinga fadi negamba mugende musomeno mugende mukolebwe muti. That's okay clear, it's over the table. Mwami Museveni bw'aba fundraising nga yagenze Take yagenze nga za kibiina ziteke wa yani yetango doyi yani ku Kyaddondo wali yani Kateregga Todongo ziteke wa Todongo nga ziri clear nti Todongo yafunye sente ez'ababaka b'NRM zagenda okubawa okukola ABCD byabwe ngendo ze ne wa chief wamala aziyuteekeyo bw'oziteekayo ekirala. Don't humiliate them. Bino byetubadde tugamba nti basimbe line ziteekeko ne tracker because olwaleero Charles Romshana bw'okwata miliyoni 2 gwe yiyinza n'okubeera 3. Romshana bw'okwata miliyoni 3 n'oziteeka ku account yo mu obankinga wa Centenary. I don't have an account. Bw'oziteekayo olwaleero KYC ya banke ganti Romshana abadde aleeta ati abadde aleeta emitwalo 3 abadde aleeta 10 abadde aleeta akakadde mumukubireko. Romshana gana 3 gakoze eki gavudde wa financial intelligence anti-money laundering across the world. Kati olwaleero you are even defeating nalinze abalands ebiwandiiko mu Luganda nga nkyali mu New Vision mukulu Nsibambi ne mukulu Omara Atubo be baali bampadde deal sente ezitava mu source ya bulijjo olwagwa ku account so banka yampita reasonable. Kati bobanga state ye defeating the anti-money laundering akanti why kakibazo tuzimuwere yanaamanya bw'anaazikukusa okuziyingiza banka really. You see kati problem weri nti asose kuwa MPs aba caucus na ata wa secretariat who are members of the caucus. Boboga man centers are organ of the caucus. NRM secretariat, some of those directors are members of the NRM caucus. So bako complaining abaga tuwaka fanga amwe mujira mulinda ko. Now kati nechireta contradictions within the organization because that organization ina other organs ina NEC. So kulwacho wa caucus ate nota wa NEC. Then you have SEC. Ado we NEC or we caucus SEC right to tour and then you have the delegates conference. So it becomes the total. But you're not dealing with the source. Which one? Ngozijja kumuchaji chani. But they have taken back our meme. Tabasa supplying the generators. Transformers. I don't. All those are deals, they generate money. It's about power. Transformers. Whichever the deal. President atekawo sukali. Najjako akasaanikira ku sugar bowl. Ngamanyi nti ebikenne bijja kuyingira. Ebitali bannanyini sukali nabyo birinyweko abikwatiro. Singana bali mukulu Museveni. One or two paragraphs would have done. First paragraph mwe mufuna sente zamu. These ones bafuna around aba Kyagulanyi group bafuna around 5 billion a quarter of a financial year. Bafuna those are who one kuchi ezo sente ekisoka ziri muteeka mufuna sente from the political party organization whatever it is. It is proportional. It's 20 billion a year for the whole parties. Yes. Gamba zimufuna mwe. Yes. Andi kati ezo 20 nozi cascading okusinziira ku bungi. That's what you should. So bwe mama afunya 3 billion. Kwata ko billion emu. Buli mubaka wo mwoyo 2. It works. Naye kalike yafunye yatemedde kwa ababe. That paragraph would have finished but bazo singa bali mubirala mwana mumufuna nange mfuna akameke nafunye na batemedde ku cake ne bafuna kate namwe but you see bagenda mu bululu bo wa MP who is an incumbent million 10 ato oli amwesimbyeko naye agenda mu kalulu. How about him? These are the issues me I thought they would have raised to create contradictions within his group but in morality. Because you see, by the way, Chandabade Chkwewunyisa Chivazo is MPs okwegana. That should be the issue. Ntababa wade bribe nebegana. Because by standard operating procedure ngeza COVID, these ones are bribeable. They are synonymous with bribe, and all of them
You see, the question is the price. Bafuna batya bribes. You cannot expect to find anybody clean there. Ntomwe simbi azagane. Semogerere. The nature of politicians was semegano basanga. But Darlington ntomwe billion ajira yoko wate ajigane, they can't. So namwe media muturemo kutukoya. Don't tire us over bintu bitalimu. These MPs omwe send million bibira gule moroka nagula mark to corona. Ngagira abantu corona endala nazitereka nemoroka nemutira ku lugudo. They have no souls. The mistake we made is to take another organ should these betray us. Kakate organ is civil society, the media. You are already dead. Endala are the churches. Which bishop? Mboina bishop aga Mr. President nyagala kwogera muna omukama meruka yakadi atatugenda mbululu. Now imagine those who are the MPs. Bishops, a bishop, an Anglican church bishop, that terribly corrupt. So in a shrine is a faith where you banned Christians never feel conscious. Twaina bishop kati mugenzi twamite ntugenda musajja kyatukubira mbino bukaluluka naka covid kanti anti enteze president yamusubiza ente naye tezigiranga ki tugamba hii bishop atolo yali bano okuwumula umudi atayina famire intizaki ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire nkomawo eriyo ne argument endala nti maybe onaabawa ye nyini yakuba akamabali nti abaye nti mbawadde kambaanike nga naye aina bakoyi aganti banomba wadde kambani. By the way, that is the Raja is bajja kudda nga obataddalu chovola ba SF danka na SFC kulwana nnyo kulanta sinkana individuals bamukoya nga bamusabiriza. They are that terrible. Kati chaza abadde ayogera wano nti simanyi bawe bali omanyi this country can tire and annoy. Mwami Museveni bwa appointing aba ministers kiri ekisanje ekiwedde nakola atya kati ba members ba olukiiko olwawaggulu olw'NRM abatayina mirimu mulimu abatayina mirimu nga webali ba politicians nakibwe bagenda naye mu meeting ne bakaya na nyonyo ndi kumpewo ne bakaya na nyonyo naye ate nze safuna Museveni abaganti kati tukoze tutya era okukakana ng'abaweerako ku bo babatadde ku musaala simanyi bwe ngu defininga ne babawa n'emmotoka era eyanyumiza yanga nti emmotoka ti nange nagifunye kubanga twabadde bali bafuna bakola bwe bati naye naffe tuli mu kibiina ate ffe baabuyinza nti nange bampadde emmotoka kati bampadde n'owa poliisi ngira umubuza nti kakati nakati naffe era kale kati ng'alina double cabin pickup esinga eyakatereka jyajiddemu alina double cabin pickup alina owa poliisi amutuula wano akwata n'ensawo omanyi woolabira poliisi nga ogidegradinze kasita poliisi etandika okukwata ensawo y'omukyala. But they do. They do. Ono mkwano gwange era bwafuluma emmotoka afuluma saidi yeri wa police maskini nakwata ensawo ye n'ebitabo najjanga amugoberera. That police officer is not professional. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba. Siraje Rubwama, Ahmed Katerega Musazi, Charles Rumshana ne Muwanga Kivumbi. And Peter Kibazo musajja yakugambye. Peter Kibazo. Actually yali mukyala. Yagandi gwe bujira teweyanjula. Peter Kibazo mu studio za Radio Simba kwa ya program Gasimbagane ne bannamawulire. Nawe mutesha mukuru. Nze ndikukubiriza. Chief member wa Kirasta. Captain wa Kirasta. Kumemba ago kumpogola. Arama hasha. The twins, the twins. Gagalanga nnyo. Kati kyetulina okumanya Kirasta kyabadde kyangabo, kyabadde kiri ekisembayo wansi. Kakati manyi nzo mu opposition abadde basinga okuba mu forum. With all my contradiction nga muyita president. Mikwano gyange abalala ekyo bakimuggyako. Bamwedressinga nga General.
General Museveni okuva mu 2021 mwami Besigye amuyita Mr. Museveni tamujjako kya Mr. tamuyita Museveni anti for Mr. Museveni kati banji bakimujjako ekyoba president mbadde omu kuba famu addressinga formally buli bwe mbamwogera kuba omutunulire byenne muyita president Museveni era nga banaye tebali happy ne kakati nange nja muyitanga Museveni kuba naye zako ekya Mr. njako njagamba yakitaddeko ewano muwanga nange njagamba ewano Museveni nange omanyi waliwo omusajja yali ayita ku lubalama lw'ennyanja naye oli mukadde yali ayita ku lubalama omusajja omu yali ayita ku lubalama yali ayita ku lubalama lw'ennyanja ejjengo ne lijja ng'ayambadde bulungi nnyo olugoye lw'ejjengo ne limukuba pwa n'atoba nagaye n'ennyanja gwe nontobya bwoti naye nange kyensobola okukolawo kankukojobere nange nakunkumula mu nyanja nakunkumula muki munyanaga wakiri nange so munange nange nyiza okubanga ninga oyo nange nengenza gausebo oli muku nange oba wontu tudde nange kakati atakulekera nawe katusesetuke fena nolwekyo ne wano ndabyewo things to clarify mbirabye common thread fena betukkiza nti tulina okulwanyisa enguzi as a country irrespective gye tuli tulina betumanya okumanya biri bisatu biri abali b'enguzi bye bategezaako okusiiga buli omu one baga nti enguzi eno yavadda ne mu bayibuli enguzi mwe yatandikira nolwekyo tomala biseera byo ani yagirya mu Bibbuli era baga enguzi yavadda baga okutondebwawo kw'omuntu kwennyini kwatandika na nguzi Iscariot was facilitation really ne bagamba enguzi yakola ki yagwa era common thread nd'abantu gye bakozesa nti naawe lwe omushana ayogera gwe ekyenjawulo kyolina omukisa toguyina tonafuna chance naye bw'onoofuna chance toyina njawulo that's how we are losing the war on corruption ekyokubiri teri wano mu Uganda they universalize ne bakiwa universal aspect ne baga nti enguzi eri mu nsi yonna n'abo abazungu abo boolaba mu UN muki mukulya enguzi mo naga nti knowledge atani atali anguzi wano kyova bagamba kati kyesega nti ne bishop ne kazi nosanga nani ne catechist nani kati society the moment ebyo bisatu ebyentrenchinga muba muluzinze so the few ne baba babiri kangwe Charles ne babanga they are pretending nenga mu environment mwe bali pretense eri costly ba praising because bajja ku inspiring abalala abali genuine nga gwe Charles ogamba nti they are this waliwo bana abali ku katubagoberere so the disadvantage we do on the media is to say everybody Peter nja kulega esawa zino nga njagadde wano mumpeye emitwalo 10 wano katere gona azimpa nawe ozimpa okitegedde ngamba nti nyine ekizibu wano genuinely I want to walk away from this room nga sifunye sente benziriaza amanya nzembo gwe yampa go ino omusango nena banji nnyo bozuwa nga bana maroziwa bajja ziri azamanya kati tovumirira oli asigadde alina omutima yabadde n'omutima ogukuwa okujja embuzibu vumirira ono akoze eki omulyaza amanya so the mistake gye tukola nti n'abatono abavuddeyo ne bayimirira nzamwe politician I know the cost okwogera bino I know ono kategandi naye mu constituency manye bigenda mu maaso nabafuna kati simanya umura bichi the part of the budget eri corrupt budget wane bagitukozesaako it's a cost we pay nabaziba watu bamanyi
so naye omanyi naffe alindako omanyi naffe tuli babi ng'ensi. Omusajja juzi yabuuza nti n'abakola ebyo ebibuuzo bya theology babeera ne invigilator ti nga oli ku bibuuzo bya theology oli bishop oli reverend naawe weetaaga invigilator nti naawe oyinza okukusa akapapula neddala ng'ogaba enguzi ogiwa munno kola umra kola hijja nti hijja yabadde enguzi no ati nze nkubuulira enguzi jimpe nkole ebirala tokimpa kola hijja ewaffe Butambala bagabye umra 50 nga nguzi. I know who gave them. On another day njakubulira nti eyazimuwadde yegundi ayagala kino neyazimuwadde because I've taken this and this stand. Okay, twina disagreement, so tubimanyi nene oga nti okay fine tugenda kwebe. So Peter, there is a cost on Romushana by doing the things he was doing. He's no longer driving a Range Rover. Kakati bomusanga na yorutalo lumu lwabadde alina mu public. But that's why I have a debate. Yes, chokola ba Romushana because chiwaza agamba nali mujega. Chokola Romushana naye abadde aga nti mwensobi gye mukola nange yavayo nenwana kate munzizayo eri. It hurts him and I've seen him on his face. Naga nti you people mwe bamuwanga. Namwe muntu alako buli mukisa nze njijane mu public muno nenjogera n'ebyama nebe mutuko okunkuba namwe munkuba kunfira kongerewa and it hurts him ambasabira mugwewo and it hurts him. So every man akole ekituufu needs to be omusajja yatula mu ruumu omuli sente nga bazipanze nga buloka najjamu mafuta ga Range Rover najjamu ga Range Rover nakola sacrifice system nemuwandula. Let me tell you the most unpopular person in any work environment ye muntu are resisting a corruption today in Uganda. Nebe buba mu institution aganti kusajja kukazibu tikakolaganikako ologo twakwata twali tumanyi tukute fishi tugenda kujoyera sajja nakoyana Romushana owanyu kwa hakura omukombe ngaro that owo akwata bwa enjuki you lick the what the fingers so when nemera ko sigenda kulikinga finger ewaye sente bazumuwa the guy now is let me tell you olusi abagula abantu katono nnyo neffe mawuli waliwo omugagga omubana abayiwa ettaka mu nnyanja abamawulire by'environment ne bagenda omugagga n'abayita n'abagamba buli alina script agigire ki agimpe wano ng'abawakaabo oli naaga nze sijja era n'agenda ne story ye ng'alowooza nti egenda kufuluma mukama we n'amugamba ono leading advertiser waffe story teyalabika bali bafuna katereka kyagamba tunono yandifunye no chembadega uganti those individuals at every station that still have a moral standing katerego no ndina yetu mu praising tuba praising ndina ye Butambala today the bonanza mu bitundu byaffe is a forest. Oboli RDC, oboli diso, I know who owns which forest. Baganti kwe hectares in Sanvu. The question is if to maybe birabyo nango okozechi. If you find one RDC, are you willing to okugamba ntinze ekibira kya mutemukola ki semumpa sija kusimba kalitunsi. It is at a cost. Okay, abana abayina abakola abana nabaleta deyo I will tell you but it's a different story on another day. Ngenda kugamba kati njaga wali wenda abayikatabira wali we batemye emiti tugikulewo otukiriza ngove kibibi unarabye basimbi kasatu banga tukikola mu mateeka ojja kujja twogere because I'm mobilizing a group mba muri genuine we batemye ekibirawo I'm mobilizing a group mu wiki emu ngabiri aba basimbi emiti tugijjewo era ne bagere lwaki tusimba kalitunsi tusimbe emiti ena lwaki tugijjewo ekyo njane kutegeza nti awo tujja kujijjawo kakati era nga bagamba akabuza ko ulege kasobo kikola mu mateeka ga ti omuti ogwagenze mu bukyamu
kujjawo mu butaaka tugambe ebyo tugikule mu mateeka manye ebyo muwanga byayogera Romsha noona amanyi omusajja yajja wano n'atu approachinga ku mukwano gwange Kyeyune Ssennyonjo ng'ali ndooza buyikweno mugambe Kyeyune n'alistinga ebintu byayagala Kyeyune akole n'atuuka ku Kyennyume naga bw'atabikola bagenda mujjayo yes kati Peter alina kuwulira categories esatu bagenda kumujja agenda kubeera deployed ku headquarter kati and within a week or two he was already deployed at the headquarter katerega nyabaga n'abatulira kati mu kugaba sente zino mulimu emiteeka emeka esatu mulimu be bamanyi nti abo totawaana nabo oyo katerega tomutwalira ki sente ezo oba bakutite basapshale oba kiki gamba oyo walugamba oyo muzibu waliwo abamalala waliwo abalabe batwalinaga nti nedda ssebo nze ezo sizaagala okay nwabaawo n'abaganira ddala nolwekyo betugeneralizinga bali how much do we hurt those abagambye nti saagala yaziganye ate gwe nojanoga nti bonna bebaki bonna bafunye oli destroying institution ya parliament ekyo kyayagala ekimukozi president classified gyolaba ayina 600 trillion so far mwategeddeka 600 trillion 600 billion so far mu state house mwategeddeka 5 so si walugambo nti zonna azoogera nti ye buli gwawadde amuga gwe question joino okwebuuza kati olina n'okumanya abantu tinaabakulembeza abakulembera parliament bambi bawubisa ababaka ba parliament gamba tubasakidde omanyi the word kusaka yajja tusaka nze I don't like it kubanga ffe nammwe abakulira wano kyalisono tumuggyemu omuntu yajjanga okusaka yanimugwira ngatalina mmere waka oba ali ku mutala atambula talina zinagaba ne mumpaawo olubimbi nfunako okukola ki akokulya ye yasakanga I don't believe nti nze ogenda mu gavumenti onjijeyo right y'abantu baffe ndi musasi nowe no the translation ya lobbying so the word kusaka the word kusaka you see you remember of Krasta au kolere nsobi abana Uganda bo bakimanyi they are occupied ngenda maso yes so bo bakimanyi nti they are occupied oli awambe ensi no kibagenda kusaka yes no kyagende kituufu nti oli bali abantu baga nti ekyo si kyaffe bakituwambako ffe tuliyo kusaka era kyovula bagamba Katerega mwana waffe naye gyali eyo Peter no waffe yagenzeeyo no waffe yafunye ekifo era muwanga okumanya abantu baffe balungi twali wano mu studio bwe bawa Katerega obwa deputy RDC Masaka najja neggalagala emmotoka nga ogiraba nga buli omwaga naye Katerega waffe miskini bw'aba asazeewo abeereyo waakiri bamuwe emmotoka engeri yaga nti eggwanga lyakusaka waliwo gwe nawuliddeyo mu South Sudan ng'agamba they are fighting now for second independence luli baali balwanyisa Khartoum now they are fighting against Uganda. The question is kyova olaba buli omu ali occupied kati two things happened mu lutalo luno nze njogera wano oyagala kubanga ono yani njagala kwogera generally and I know why I'm speaking generally ekyokusokera ddala stig ekintu kye bayita parliament bano kye bacreatinga bwe bwali obuddukiro bw'omuntu wa bulijjo nga be bazimya moto be banajja ne babakubira enduulu nga bwannakyemalira bubalumbye omulimu omukulu ogwa parliament ogusinga okubeera gyonna kola tteeka. The last betrayal gyosobola okukola ng'omubaka wa parliament is to transact mukola amateeka n'ogamba mpa nkukole ki nkuwe mpaayo kano nange kkolere kyenkola ki so you are speaking to a people group by the president kaga nti eyo group pati yadinainze nti yagiwadde ssente aga nti eyo group nga egenda okuyisa etteeka ery'amagye because ye pending business kati olwaleero there is a pending business but remember there were 3 caucuses nga zaali very bitter ku coffee ne ku rationalization generally of some agencies pano ne bamugamba kinaffe tujja kukolera bino naawe olina okubayo kwota the bargain was 200 million nendoza nedda ku 10 nga naga nange ezo zensobola
Okitegedde. So you have talked about 55 billion ze bayisiza of all accounts ku classified state house mu maka ga president baba nyonyola tabyeganye mu maka g'obwa president tabyeganye nti today mu maka g'obwa president mwe mufulutuka okugulirira. How heavy is that to a country? Nti ne president achega chazo naganda mulina ne president acheganye aganje mwete mumbuza kubino nena mwe mufuneza bisiyaga ne wange nenga mu makago mwe mwasimbuse gali eyatutte kigali kyatutenguzi. Just imagine for a single day nti mu makaga Peter mu kisenge kyo ngoina abaana ewaka munsawo yeri jomanyi kyafa kirikola ki kirina ki nga muwajje sente n'ogenda ogulirira abaana bo bakolere basirike kuba wayenze. Omutabani wa mukuru yakulabye yakutegedde nomuga kondabye boss jitako mu kisenge wano onosirika nti ye ng'omuteme nogati olaba munange naye ye deal ekora because ebe basevinze munna mukyava kiri mu Buganda tulina kamwa kabya kasasiroga kabaka yamugamba ondabye tugira ki yogera ate n'akyamuka n'ayogera ate yamuleka. Kati nze kugamba you imagine if that is in a home, imagine if it was in a bishop's house. Nti bishop eri nyumba wali wasula archbishop we wafubutuse ekifulusi now bishop naja n'abagamba nti bishop naja n'abagamba n'abawuliriza wembadde chief justice mukulu w'Inyidolo ensi yonna yali emutunuulira oba ananarifyinga court martial nayimira nagamba ekijja kijje amunarifying it kakati bwe MP ayagala okugizaawo should you be paid 50 million newe kiranga kitugabye because you see coffee is 50 oba mukunyana oba asato simanyi ngeri gye bazitematenye but they are for 2 bills you really be paid 50 million and you know the question of the amount but just look at the intention naye ono giver basobola okukitereza no tiyaga nti muzeo tiyaga nti muzeo by the way tiyaga nti muzeo no whatever it is these ones are getting a bribe and simanyi oba kituufu nabanja naga nti ku Tuesday take and later. Yes. I mean, how can you reduce an institution, a group of people to that but why do they allow to be reduced? Why do they allow to be? Chovola Peter Tubaganti, they few never pretending. Okay? And they're willing to come to the public and say, for us, we did not. Okay? The Sibabuza Chidako. For Busiramu Botola Shahad. Oyo yakimanyi wanuko oyo seka botola shahad sikubuuza birala. Shahad is what? Botola shahad sikubuuza biki katonda ali omu kasito siramuka ebisikadde biri secondary. So at the end of the day let's imagine this is the country we all njaga tu imagining nti ensi ffenna tugiyitaka eyina kitaffe president Museveni general ye president bino nga byakola n'akulukunya ekiki ekiwandiiko nadde ngamba omuntu omukwano gwange ngamba twandikisaza tugamba irere because they were not unrelated and they were not related at all ku kikumi kye tukubuuza ateke ekitopiki mu discussinge kisiyaga kiki aisakyo Peter never speak abalowooza nti bebayamba ku bibi because who is in the layers aba negotiate. This is a negotiated deal. You had an institution and that is how boyagalo you blocking never guvayo speaker baganti mu makago gwakulira institution yeyo mwebaze ne babikolera and this business as usual odawakana otula so they shared it from there. No, report ze twafuna mawulire bagamba ewa chief whip ewa speaker byali mu mawulire. I'm just repeating. Toka kasawa. That's a mawulire report. Negwe ngane speaker Peter in another country. Nga kyafulumidde muntu kyabadde speaker nedda kikeeyo my friend ne ku parliament bali basirise what to instigate them to talk about it. Ebera business as usual enensi bwetyo bwekolaki it is the sad day.
ne baluwa ya president yatukoze bulungi obutalojeka kwa president yadinayinze mu baluwa taina wagambira nti saziba wadde zilitwa confirms ti sente nazikoze eki naziba wadde kati bana abatekawo classified tuina classified za mirungi eki tupita twatisa classified budget. I've been there. Twisa classified equipment. Okay? Nge yegenda gulachi. But in intelligence it's allowed. It is allowed. Yeah, he's allowed to give them that money. And on Badegaba, no. Netukola neche tuita classified expenditure. Classified expenditure jade gwemteko go kubigada kolachi ayogerako. I mean, tukola expenditure katukambe abana ba trekking abesije. Whatever Nairobi, tubasobola kuba na sentence zirinze mu processing. No, but under this, honestly, technically, kuri kibazo. This I know for a fact. But president akiriziwa. You see, boba kati under rules of baba government is what under classified. Then the rules of classified zitegeza required total seal. Yes. Now, gate nawe boba wazitaddeyo mu lwatu. Okitegedde nawe wenyini you have disqualified that matter. An operation. Okay. Kakati to expose them is an operation. Kati ekyokubiri tegeza nti kigenderere baanike onayo kuba mutufu ekyokubiri tusome history yali Senkubuge yali Alex Mukubiri yalina omuluzanyi nti bukedde banyanike kibazo nza I know uncle fairly well nti kyatayagala proliferating kisituke takyogerako bw'olaba akiwandiiseko n'akyogerako abadde ayagala kikole ki kisituke nanyaba bankabya ishi muwanga kibumbi kuba kakati mbadde njagala kugamba nti Peter ababaka ba parliament nabo ono bayogeddeko tutune mu history attrition rate yeyongera ku parliament okuva bi story bino gibyatandika okufuluma bolaba abali mu CA abakomawo majority came back. Yeah, they did, yes. Chichecho abali mu CA abasinga badda era n'abali mu NRC abasinga babatwala mu CA ne bava mu CA ne bagenda mu fomochi parliament era ojja kudda twatandika okufuna nga ababaka banyonyonyonyo nga ebintu bino bitandika over no it was 80 plus. I sat in a committee of budget aba surviving atwali bana 4 Esaji Mudimi, myself, and Rugolobi. The rest lost. Abasigadde bonna babawangula. Rugolobi kati. Rugolobi converted. Mbadegamba. Kati yajoyini. Abasigadde bonna babawangula. Kakati n'ababaka ba parliament, Peter. N'ababaka ba parliament. It is high time they need. Let me tell you, it is difficult. Kiruma kati gwe tomanyi kufa abayimirira no bayimirira mu booti. Nga batutte. Bikumi bibiri mu ebiri nga bakukanudde amaaso ngabamba bo opposition whatever they are no batunuli about no abantu abakulu ngere bali wiri atenga badde ebweru ngabagamba muwanga fitwazi tutte you see let me tell you era oli nagamba lugamba oli musiru naye wano ali willing n'okugamba order procedure no ganti odeka ngovuge emotoka no ganti what society actually took a level to some of us we debate whether it's still worth it to be part of that group given the Twitter balloons no kana kakati bino nebye mpitamu balonzi chichaine nyama kuru okubeera anti tambule nga mpitwa honorable so there is everything. One, President Museveni kyaleeta Peter. All sober members of society mu Uganda, we must find a line to rally and condemn it. Tulina okufuna wetwekwata ffenna tugambe kino kibi nze success emu gye tufunye kati we have exposed classified. Because classified baba bagiteekako bwegitunira muteeka mwe bagiteeka abagitunirako mu parliament bali aba basatu nga tuzisa sente za classified and they report to a speaker in a single line. Uli amawulira abatuula ku classified committee nga tuyisa classified sente za speaker bali aba basatu chairman w'akakiiko ka defense chairman w'akakiiko ka budget aka parliament n'omubaka omu speaker gwalonze bali ba frame of the law baga nti omu ono mujje muki mu opposition omuteeke under oath because we get alayira byenda bye wano mpaka lwendifa
beba reporting ewa speaker beba batuke wa speaker no kati ngenda kulya beba batuke wa speaker teba reporting a storage bye alabye ne bamubulira single line ti tubirabye biki ti weewaawo kati batekawo nakachika kajitunulamu senga ku expenditure side ideally mabega yeri chairman wa park yabadde chairman wakachika katunula mu classified etamu eno speaker ganti nze chairperson nagamba bawa ni people need to know naganti bawe magogo ye member nagamba nti ne Kimoso ye member nagamba nawe muwanga chairman wa park member because of me for the last 1-2 years tetulanga That's a good strategy. Tebanabajita wadde omulundi n'ogu ne benabawandikira ebbaluwa mugituuze nene mubuuzako muki Madam Speaker, how can you chair and you report to yourself? osobola otya ate nga yo olina ogiranga mu parliament, so the whole thing stinks. Chiri date nenga kanyonyola abantu classified budget mu Uganda omwaka ogwaggwa yabadde ya 5.5 trillion across agencies. 5.5 trillion kugwa makaga president bakakutulo obatwe bakakutulo. By the way, let me tell you, nemwe mugambe betulo Russia beba ku Ukraine ngenegule mundu ziri mu open. Era America gamba tugenda jiwa emundu zino tugenda jiwa na zino nebyo bye tuli mu mbutugula kati kwe wano Jozi gula bazimanyi sigozi kola zo transporting ebidyeri sibibyo kati wano kwekachi omwani wano bitu byetutegamwe tikati Rwanda tena busobozi kutegera mundu Uganda zeguze nga you state in East Africa ebidyeri sibibyo ngozi clearingira Mambasa The worst one is Dar es Salaam. ozisa Dar es Salaam kakati nyinawo byenkweka chovola bafu ababibaddemu. One day there was so ampuliriza ga